bweri. Webale nnyo Rose Kigongo ekyamazima bannamatuga twababuutikidde dda wiiki ewedde twali Kasangati ne tulaba ebyayo ne Matugga tugguse balina bingi bye bayiseemu okutuuka we batuuse olwaleero bw'ova e Kawanda wano odda Matugga ng'oyolekera e Luweero. Kitundu kikuze nnyo era kayisa nnyo kennyini kubanga abantu bannyuka abalala bali bize bali emaali ku luguudo bagenda maaso n'okukola n'abalala amaduuka gakyali maggule ekifo kiri bize nga bwe nnyinza okugamba nti kyeyongedde okula okuva oba oli abo wakiyitamuko mwezi oguwedde oba n'emyezi emirala n'emyaka egibadde emabega naye nga ekimu ku bye basinga okugamba nti abantu abaagobebwa ku nguudo z'omu kibuga Kampala baddukira eno mu bitundu ebiriraanye ekibuga Kampala ng'era ebitundu ebirala ebiri mu kibuga bwe biri naye nga kibagamba nti omujjuzo gweyongedde ate era n'abantu abeeyongedde okusengayo nabo ne beeyongera ekyetedde oba oli awo ne cost of living oba abantu engeri gye babeerawo mu bulamu obwa bulijjo okulinnyamuko akatonotono kubanga abantu beeyongedde obungi naye tugenda kwongera okubeera nga tunyumyamuko nabo ate batubuulire nga bw'obalabye mu mboozi eyo gye tusoose batubuulire biki bye bayitamu na biki bye bandyagadde oba oli awo babeere nga bakola ki nga bitereezebwamu. Tutandise ne maama ono aŋambye agikakkalabiza wano wennyini naye ayina embeera gy'ayitamu gye yeetaaga oba oli awo okutegeeza bekikwatako baginogera eddagala. Maama Wanjisebo. Osibye otya? Yendisebo. Oli butereevu ku Bukedde TV ne Urban TV? Nsanyusa balaba. Gwani amanyi? Nze bampita Kapapaala ne kinneemu. Ani yali kuwa? Abantu b'omu Matugga. Ate tuufu yeki? Nze naba West Pros. Kapapaala ali ava ku ki? Nali mpapaaza nnyo nga nkyali muwala. Twayise nno ne Filipu Kaggwa owabanoonya naye omulabye? Nedda mbadde sinnamulaba. Essebo. Ensonga ezo azikolako? Essebo. Kale ensonga ki gy'oyagala okugamba abakulaba? Ensonga gye njagala okugamba abatulaba bannange tuyitibwa mu kusoomoozebwa mu gavumenti eno kubanga nze ndi mukazi neekolera gyange nsiika nkoko nina abaana ndi single mother nze abaweerera nze abaliisa nze abambaza. Kati kiki kyewandyagadde gavumenti ekolere? Mbadde nsaba gavumenti kyensaba enkolere tulina abayinula abatugoba ku kkubo we tufunde akasente tuli bbali wa luguudo naye tuba tusaba batuleke tunoonye akasente tetubbye. Abaana bo bazeeyo okusomera? Abaana nabazizaayo abamu bakyali waka nkyanoonya naye sente sinnazifuna. Nesaba bakama bange batuleke tukole tuyita mu kusoomoozebwa bajja ne bawamba ebintu byaffe ne bawamba ebisigiri ne bawamba ebimeeza ne batuyisa bubi naye tusaba busabi gavumenti nga covid bwe yatuyitamu tuli mu kweyiya tubadde mu looni zitubanja ne kati zikyatubanja. Kale omulanga gutuuse eri bekikwata ogambye oyagala yinula bakole batya? Batusonyiwe tweyiye naffe mu butuufu covid yatuyitamu tuli bakazi tweyiya bweyiya. Webale kuweerera baana katongere twonyumyeko ne bano abagamba jangu tunyumyemu. Ono agambye n'enkoko baziyoola. Kansala osiibye otya? Tuli ssebo tubaaniriza nnyo okujjako mu kitundu kyaffe kino. Erinnya lyange Mbabazi Hawa Nnyindo Sebina nga nze ow'abakyala essaawa eno ku Gombe division. Obuzibu obuli mu kitundu kino nga Matugga kibadde kyalo emyaka 10 emabega naye emyaka 10 mu maaso kati we tuli kibuga omujjuzo oguli muno. Emyaka egiyise ebiri gye twayitamu mu covid twafuna omujjuzo gw'abantu amaduuka mu kibuga gabalemerera omujjuzo ne gudda mu Matugga. Kati mubateekateekedde mutya abantu? Nze nkubira gavumenti mulanga abakyala nga ffe tuyisibwa bubi abakyazaala n'abagenda okuzaala. Omukyala tayinza kuba essaawa eno ng'ali lubuto nga kwerese Center 4 ebuwambo bode etwalirayo 15,000 abamu tebeesobola. Nkubira gavumenti omulanga eddwaliro ly'e Matugga eriri wali mu Lwadabbi erikuzo erijje ku mutindo ku mitendera gwa LC2 eriteeke kwerese Center 3. Ensonga yange ey'okubiri tusaba gavumenti
ng'omujjuzo we guli muleegwa nagamba ssente tewali abazadde tebalina ssente gavumenti etufunira amasomero ga sekendule muno tuyina mu ggombolola y'eggombe sekendule emu ya siidi wabula okuva wano boode okutwalirayo 15,000 omuzadde tajja kubulwa kyali awo omwana omutwalo olunaku agende ku ssomero eryo gavumenti etuteeremu n'essomero lya gavumenti ne ku by'obujjanjabi eddwaliro lyaffe erinnyisa omutindo omuntu abe ng'afuna obujjanjabi obusooka neyanza neyanzeege Bukedde TV ebeerewo tetugivaako TV waye kale abaminisitule b'obulamu kwe bali ku Bukedde TV n'Urban TV n'abaminisitule b'ebyenjigiriza ensonga zammwe bajja kubeera nga bazikola sebo osibye otya ndi bulungi sebo erinnya nze Kizito Shaban nze kansala akiikirira ekitundu kino ku lukiiko lw'eggombolola y'Egombe. Kansala bigenda bitya? Emirimu tugezaako okuweereza weewaawo tulina okusoomoozebwa okw'enjawulo era nze ensonga gye nnyinza oyisawo mu kaseera kano kwe kubanga gavumenti eya wakati eyongeza ku mutemwa gw'ensimbi gweweereza gavumenti z'ebitundu loko gavumenti okusobola okulaba nga basobola okukola emirimu egy'enjawulo omuli okukola enguudo okukola ku nsonga z'amasomero oba oliawo n'okubeera nga tusobola okubeera tulina kapasite esobola okubeera nga tulongoosa ekibuga kyaffe. Abavubuka nga ndaba bangi mu kitundu. Abavubuka bo bangi nnyo olw'ensonga nti banoonya akasente bava gye bavudde basobole okujja okubeera banoonya ekigulira magala eddiba. Tweyanziza nnyo weebale nnyo. Banaye muli mutya? Ogamba otya? Ndi bulungi. Mujebaleko. Kale nawe jebale. Twekubira omulanga olwa yunule tutawaanya ffe abakozi ba Chapati abakolera ku street. Okolera ku street? Nkoya bwano wennyini wenkolera naye sitegeera nsonga ki lwaki batugobanganya ku kkubo. Kati ffe abavubuka baga tugende tubbe oba. Temujja kubba. Lwaki bajja ne batukwata ebimeeza byaffe ne bayiwa amagi gaffe ne bakola buli kimu baagala tukole ki? Ensonga abakulembeze bagenda kutubuulira ekyokukola. Ate lwaki batubuulira ekyokukola batubuulire kati. Bagenda kukiddamu kati kale. Sebo osibye otya? Bulungi sebo. Jebale. Sali sebo. Jebaleko sebo. Mazemu bbanga ki wano Matugga? Okuva lwe nazaalibwa ndi wano Matugga. Emyaka 46. Kitundu kyava ku kino okuyitibwa Matugga? Kitundu simanyi bulungi kale nakiwulirako ensonga kwe kyava naye nkyerabidde size. Nenge ensonga weerirwa kubanjira. Ennyumba ziri mu ssente mmeka wano? Ennyumba esookerwako eri 5,000 7 kugendera ddala paka ku 25,000 ezaddabo. Kati gwe okola mirimu ki? Nze ndi musajja mu Kinjaaje nenga ndi musajja mu nabyamizannyo ndi kooki wa bikonde era babeera ku NBS bandaba nina ano ttiimu y'ebikonde nina abazanyi ku ttiimu y'eggwanga y'ebikonde. Bukedde TV yogiraba? Njiraba. Nsinga kunyumirako program ki? Nsinga kulabako mawulire. Ddala sebo osibye otya? Sibye bulungi mukolo. Kale sebo. Amannya go gwani oli buterevu ku Bukedde TV 1 ne Urban TV? Amannya gange nze Mugala Sabati. Mugala sijeba. Kale muganda wange. Ndi muvuzi wa boda boda. Boda boda gitambula kitya weewandisiza? Mirimu gya boda boda ennaku zino si mirungi. Weewandisiza okwewandiisa tubadde tunnaba. Nga bikyali eri mu kibuga naye nga ffe tulina kwewandiisa eno mu Gombe. Naye nga olunaku okolanga mmeka gwe? Muganda wange ennaku zino ebintu byatabuka. Era gwe mulanga guno gundeese. Omulanga ogundeese bannaayi. Tusaba gavumenti etuyambe batukendeeze ku mafuta. Amafuta gali waggulu nnyo. Ate obuzibu nga ffe ababodaboda bwe tusanze n'abasabaze baki tebalina ssente. Kati omuntu ogera omulinyisa ebbeeyi eya waggulu. Abamu basabawo okutambula tetukyalina kaki? Tetukyalina kasente ke tufuna. Omulanga gutuuse eri gavumenti ekyamafuta bagenda kikolako. Nze osibye otya? Bulungi sewu. Nze Kiwanuka David. Kiwanuka David? Yes sewu. Mbeera wano Matugga mu 12. Bukedde TV ogiraba? Bukedde TV njiraba. Osinga kunyumirwako program ki? Bukedde TV ensingira okuwulirizaako program waliwo eyo ebeerako akawungeezi eyagundi ono eya tica njiwuliriza nenjiraba nanjibuga ntyo. Kati obadde otugamba ki? Omulanga gwe mbadde nkuba gwa gavumenti ku baana baffe bano abasoma aba gavumenti batuyambe
kuba amasomero gagenda ne gabagoba tulina ku kasente ate nga tugenda kuddukirayo batuyambeko ku ekyo naye kati abaana ate bwe bagira ne babagoba ate ne tusabayo ku kasente ate nga kawera kangi kati mbadde njagala masomero ga gavumenti abaana babeere nga tebabagoba oyo oli otya oli bulungi okimanyi nti bakulaba ku Bukedde TV n'Abani TV babuuzeeko abakulaba muli mutya gwani Ntebi Jovan osomera wa kale bayi kansala Bukedde TV ebeewo ssebo tubeeyanzizza nnyo tusuubira mujjenga mutulambuleko mulabe ebizibu by'abantu baffe katusuubira nti Bukedde jja tutuusiza meseji yaffe eyo mu masomero tuli bubi amalwaliro tuli bubi omujjuzo gw'abantu mungi ate nze nkubira gavumenti omulanga abantu bali mu mabanja amasomero bagaseera sukaali aseerebwa omuntu w'aba atadde omudaala gwe nga tamenya etteeka mumubaleke abakyala bakole omukyala wona omugaana okukola ewaka abaana tebagenda kulya tebagenda na kusoma bwatyo kansala bwakiwunzise ne bakuba enduulu bannamatugga tetugenda kusukawo wano ensonga zaabwe oziwulidde sijja kuziddamu nnyo nsuubira byonna bye basabye bituuse eri gavumenti era bijja kubeera nga bikolebwako eri bekikwatako tubadde bangi nnyo wano Paul Matovu ku kamera Robert Musanje waali Kagere waali Aje waali Rogers waali driver waffe ate ne Philip Kagwo wabanoonya Philip soko gy'obuuze ku bantu obasiibule buuza ku bannamatugga obagambe nti be bannaffe abo abali mu bitundu eby'ematugga George Williams Kuteesa tweyanziza nnyo tweyanzeege mu mawulire amalala ge tulina gavumenti eyanjudde enteekateeka ez'okukoza wiiki y'abaliko obulemu bw'obutawulira mu nsi yonna luyite International Week for the Deaf zitongozeddwa minisita w'abaliko obulemu Helen Grace Asamo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Wiiki ey'okusatu omwezi guno ogw'omwenda ebeera y'abaliko obulemu bw'obutawulira mu nsi yonna era Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza wiiki eno. Asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala, minisita w'abaliko obulemu mu minisitule y'ekikula ky'abantu Helen Grace Asamo agambye nti bagenda kukola bingi mu wiiki eno omuli okulaga abaliko obulemu bw'obutawulira bye basobola okukola n'okusaba abantu abalala okutwala olulimi bw'obubonero ng'ekintu ekikulu n'ebirala. The theme aligns with the Ugandan culture and the global advocacy efforts to raise awareness about the needs. My ministry recognizes the current national special grant for persons with disabilities and the parish development model where 10% allocation for persons with disabilities, including the deaf persons, among other government programs for giving deaf persons opportunity to participate in the development of the country. Nampeera Agnes akulira okubudaabuda abantu mu minisitule eno aliko byalambuludde. Abantu kwe yakola yakiraganga abantu abalitawulira bali akakadde kamu mu emitwalo 83 mu 649 mu Uganda. Okuva kwolwo okutuuka kati bwe twogerera kiteeberezebwa nti abantu bano kati bali akakadde kamu mu emitwalo 29. Akulira ekitongole ky'abaliko obulemu ki Uganda National Association of the Deaf Yonad Mufunze Robert Nkwanga ng'akozesa obubonero ayogedde kusoomozebwa mu by'emizannyo agabutikidde akakiiko akategeka empaka z'omupiira ogw'ebigereza amasaza ga Buganda olwaleero lwekatandise okubangula abakuumaddembe ku bisaawe okuva mu masaza 8 agatuuse ku luzannya olwa quarter final mu mpaka zino ng'omusomo guli mu kisaawe kya Fufa Enjeru. Effujjo eriwerese mu mpaka z'omupiira gw'ebigereza amasaza ga Buganda omwaka guno okuva mu bagisi b'amasaza ag'enjawulo liviiriddeko emipiira egimu okuyiika. Tugenda maaso mu kiseera kino njagala buli muntu ali wano ajje
Kino kiwaliriza akakiiko akaddukanya empaka zino nga kayambibwako ekibiina kya FUFA okutegekawo omusomo ogubangula abakulira ebyokwerinda mu masaza gano 8 agatuuse kuzannya kwota final. Omusomo guno guguddwawo leero minisita w'ebyemizannyo Mengo ow'ekitiibwa Henry Sekabembe mu kiseera kya FUFA enjeru ng'abadde awerekeddwako ssentebe w'akakiiko akategesi empaka zino Haji Sulaiman Sejjengo. Ne tugasseeko essaza limu ery'Ekyaddondo olw'ensonga twalabye tulina okugakutulira wakati n'ekifo ky'enjeru training egendamu abayizi 45 session kitegeeza nti ne federation erwana okukuuma omutindo yatuganya okuyiwaana abantu 9 omulundi ogumu n'olwekyo ntibakutulamu wakati. Abakungu ba FUFA okuli Jackson Nyima ne Douglas Kiisa be bakulembeddemu okusomesa ab'ebyokwerinda okuva mu masaza 8. Obutabanguko ne fujje bibeera ku bisaawo bimu ku bigoba abavujjirizi n'abawagizi ku bisaawo. Omupiira gwaffe ogwa Uganda okufa kwagwo kwatandikira mu bantu butaguwagira naye ng'obutaguwagira buva kwabo abakola effujjo. Abakungu 45 bebeetabye mu musomo guno nga basiimye abategesi baagwo. Kwota final ez'amasaza ga Buganda zitandika ku Sande eno n'oluzannya olusooka nga Gomba ekyaza Busiro, Buddu ekyaze Mawokota Buweekula ne Bulemeezi ng'ate Ssingo ekyaza Kyaggwe ku Ssaiki Ssaza Emityana. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mu mawulire gaffe agabutikidde nkujjukiza nti tukyalina mawulire amalala mangi. Ku ssaawa 2 Linda Gawano Nawali ku Bukedde Fama Radio Embutikizi. Ku ssaawa 3 Urban TV egenda kuleetera amawulire mu lulimi Olungereza ate olwo ku ssaawa 4 tujje n'agataliiko nfuufo. Nsigadde nze Rose Kigongo Semwanga. Musule bulungi mweraba.